Lukya embeera y'obudde ekyuka eri abo abagenda mu maaso n'okutema emiti nga baagala okulima nga baagala okwokya amanda ssaako n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Obutonde bw'ensi buzze bwonooneka era nga kino kireetedde ebiseera ebisinga okubeera n'ekyeya wano mu ggwanga, ate enkuba weetonnya mu biseera ebimu ebeera nnyingi nnyo ne kivaako okwonoona kw'ebintu. Bannabutonde olwaleero beenyigidde mu nteekateeka z'okudduka nga bagenda mu maaso n'okutegeeza abantu nti kikulu nnyo abantu okwenyigira mu nteekateeka z'okusimba emiti okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. Abadde omuddusi omukulu Robert Kabushenga ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli bannayuganda bonna okuvaayo n'enteekateeka y'okusimba emiti buli we baba bali, kino kisobozese okutaasa ku butonde bw'ensi. Kubanga buli lwe tuteekawo emisinde abantu batulaba ne beebuuza bano kiki baddusa babbi oba bakoze eki. Kati bwe batulaba ne balaba ensonga etuddusa ku luguudo ne bamanyi nti bano ensonga ebaddusa yeeno. Kakati gino emisinde giyambako okulaga abaana abato n'abantu abalala ababadde batamanyi nti ensonga y'okusimba emiti nkulu nnyo, n'olwekyo emisinde gino giyambako abantu okumanya nsonga ki bano lwaki badduka. Nakyo kati kasita bamanya baba bategedde ne batuyambako ku nsonga eyo nabo ne bayingiramu. Oli ayinza okuba atasobodde kudduka misinde naye n'asimba omuti, yenkola gye tuteekawo. N'ekirala okudduka kuno kuyambako omubiri, tuyuyiro nga bwe mugimanyi. Olwekyo eno bano batubuulidde nti bagenda mu maaso n'okukola kino wakati mu nteekateeka y'okulaba nga bannayuganda nabo babeera basaale mu kulaba nga bazzaawo obutonde bw'ensi. Kyanga kitandika kwe kubanga abantu beeyongedde okujjumbira, kale kitulaga nti nno abantu bagenda bazuukuka beeyongera okumanya nti embeera y'obudde ya mugaso ate nti ekyuse, ate kabe kasinge nti bo bennyini bekkiririzaamu kibalina kye basobola kati okukolawo. Ddamu amanya Dr. Charles Batte, ssentebe w'ekibiina eky'obwannakyewa Tree Adoption. Bo aba minisitule evunaanyizibwa ku mazzi n'ebibira bategeezezza nti ekigendererwa kyabwe buli mwaka kwe kusimba emiti egiwerera ddala obukadde 40 okusobozesa bannayuganda okubeera mu mbeera ennungi. Obukadde n'obwo nga bukola ki nga buli omu buli munnayuganda asabibwa okubeera nga asobola okusimbayo omuti wonna waasobodde, oba mu luggya oba mu nnimiro oba ku luguudo oba ku ssomero abaana gye bagenda oba ku kyaki ku muzikiti abantu gye bajjirira okubeera nga bakola ki basobola okulabirira omuti. Naye tetukoma ku ekyo, tukubiriza abantu okubeera nga bakuuma egyo egiriwo. By planting trees is when the trees are able to absorb the carbon in the soils such that we are able to get good climate, we are able to get good rainfall. So it's among the climate changes happening among countries, among villages, among populations. So we are trying to create awareness to cities, to be passionate about climate change, to be planting trees, to be aware of the mitigation effects. Thank you.